الشيطان الرجيم إن عدة الشهور عند الله 12 شهر منها 4 حرم tuterawo emyezi 12 buli myezi wetulina okulabira entambula y'omwaka n'agamba naye mujjo mulimu ena egy'emizizo nolwekikyo emyezi egyo yonna tugitambudde ewaleero ennaku z'omwezi baetugambye ziri 29 omwezi ogw'Omuhijja awo tuvuddewo endakiika ziri 35 ezakayita ku ssaawa 8 bw'olwaleero seka yateredde dda era ebenera agenda bba atwongerayo mpolampola naye nga seka tannatubuuzaako twongera okutegeeza nti abahira mutwalide shaitan bavuddeyo n'amafuta okuva e Misiri ku lusozi Sinai. Amafuta gano gajjanjaba endwadde z'amagini zonna ezitudde mu mubiri, gajjanjaba obuto obuluma, birooto by'entiisa, okumeketamu nnyo, okugwa ensingo, okubeera nga olubuzi lw'omutwe n'endwadde nnyingi endala ez'amagini eziri mu mubiri. Bagambye ageetaaze genda ku AK Islamic Book Center mu Kwanaked obeere nga ogeefunira. Ne bagamba gende bwayiise wansi w'omuzikiti gwa Masjidi Afro Kasule wansi awo nawe gagamba ogafuna. Ne bagamba ab'eruweero mugende ku Nabuto Pharmacy ku mulyango ogufuluma Park. Beggayaaza amafuta ago mugasanga ku Mirembe Stage okulinaana omuzikiti ewakajjaki Saafiina ab'ekikaaya ky'Ebando, Katale Zone, Kanyanya amafuta mugasanga ku Masjidi Ali ku Katale. Osobola n'obafuna ku ssimu zaabwe zino wammanga 070 95 8 96 oba 0784 68 25 37 ogwedda ogeefunira. Ate twongera okutegeeza nti genda ku Google Play Store teekamu Bilal 94.1 odownloadinge app yaffe otandike okutuwulirizanga live mu kitundu kyonna mwoli. Osobola n'okutufuna ku mukutu gwaffe ogwa YouTube ne Facebook. Genda ku Facebook account yo searchinga Radio Bilal 94.1 FM oba ku website yaffe www.bilalfm.com. Ate era twongera okutegeeza gwe wenna ayagala ebiraamo okubeera nga olaama biki byayagala bakukolere mwaliyo bakazi bo abaana bo byonna byonna okubiraga abantu nga tonnavaawo mu bulamu bw'ensi. Tugambye genda ku AK Islamic Book Center bakuwe ekiraamo. Ekiraamo ekyo kiwandiikiddwa mu nnimi 3, kiwandiikiddwa mu Luganda, mu Luswayiri ne mu Luzungu. Mu Luganda, Luswayiri n'Oluzungu. Genda okyefunire ojjuzeemu byonna ebyetaagisa nga tonnava mu bulamu bw'ensi. Era bakutegeeza nti genda ku AK Islamic Book Center mu Kwanaked ojjewo ekyo ekiraamo, oba genda ku Masjidi Jamia Ekatwe obeere ewaseeka Abubakar omusomesa abaana abato nawo obeere nga ojjawo ekyo ekiraamo. Osobola n'ogenda ku mutwalo gumu gwokka ogwa Uganda, ku mutwalo gumu gwokka ogwa Uganda. Osobola n'ogenda ebwaliise ku Dot Motor Third Party owaseeka Norman naye abeere nga akuwa ekyo ekiraamo. Ab'enabweru Katooke, Kazo mugende mu ofiisi ya Resident Director Nabweru Community Omwami Haji Badiru Kadunabi naye abeere nga abawa ekiraamo. Osobola n'ogenda ebwayise ku Masjidi Jamia mu ofiisi ya HM Abdulkarim Center mu Primary School Omwami Akeba Emajong obeere nga osobola okyefunira
biidhinillahi taala. Osobola n'okujjano ku reception za radio Bilal Kampala mukadde n'obeera nga weefunira ekiraamo kyo naddala olunaku olwa Sande biidhinillahi taala. Saka yateredde dda era agenda nga atubuuzaako biidhinillahi taala. Naam, bismillah wassalatu wassalamu ala rasulillah sallallahu alayhi wasallam. Allahumma ya rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du, assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Amanya ni Dawuzi Maru Sulaiman Kasule program da'wa essaawa ziba 8 okutuusiza ddala essaawa 10. Twebaza bannaffe mwenna abatwala obuvunaanyizibwa ku ssaawa zino kubanga mwatumbudde dda programu yaffe eya da'wa. Munnange nga akanyomero kutambulira mu butereevu atubeera mu programu ya busika. Programu bubeera busika gye bayita Mirathu al-Islamiyya, obusika obw'eddiini yaffe ey'Obusiraamu. Tubeebaza era tubasaba mukubirize ne bannaffe bonna bonna mu bitundu bwe babeera wali. Munnange gwonnalina gwosobola okuba nga ate munnange omukoonako okumujjukiza nti munnange programu yaffe y'olunaku olw'Essande, program da'wa akanyomera k'ebyobusika munnange kaba kayingiddewo abire bulindala era abire nga yeteekateeka. Nnyongera okuba ati nga mbakubiriza obutavako kyenda mu nnyaka tunnyizeemu Radio Bilal omukowoozeewo Kasozi Kampala mukadde kwe tusinzidde munnange okuba nga tetukuweereza. Tweyongera okuba nga ate munnange era twebaza management ya Bilal wamu ne Majlisi al-A'la al-Islami ekulemberwa mukadde waffe Sheikh Shaaban Mufti Ramadan Mubajje munnange okuba nga ate batuusaako program nga zino okusaba okubeera nti abasiraamu bonna mu ggwanga n'ensino okwetooloola ensi yonna munnange babako ne kibategeera ku ddiini yaabwe ey'Obusiraamu. Bwettu naffe netukubiriza buli omu yenna okusinziira mu kanyomero oba okusinziira mu buli akanyomero k'ensi wonna wewangaalira okulaba nti senga oba Allah subhanahu wa ta'ala akusobozesa okuba nga programu eno obeerako munnange atubeere ng'okubiriza n'abasigadde okulaba ate nga batweyungako programu yemu. Mpozi okwongera okutegeeza era ku nsonga eyo tustuminga live ku page yaffe eya Islamic Inheritance Consultation in Uganda. Bwo tusobola okuba ate nga munnange otota buliyo ku programu yemu ku page yaffe eya Facebook nobeera nga bwotutugoberera nosobola okuba ate nga munnange ofuna notifications eri ku page eyo singa mbutuufu wetuli nga tuweereza. Ampuliriza Sheikh wange ow'ekitiibwa Sheikh Makiyu Kasule munnange tutambudde programu eno tuba n'akanyomero kaffe ak'okuba nga tujjukiza ku bantu akanyomero akawaliro mukkirize ate kajja kutambuliranga ddala insha Allah. Akanyomero ako kategeeza ki? Kagamba nti sadaqatul jaariya mu bufunze ye saddaaka ekulukuta, ye saddaaka ey'akagenderere ey'akagenderezo. Munnange eyo omuntu yenna bw'aba nga agikoze Allah subhanahu wa ta'ala amuwa empeera kuno ku nsi ng'akyaliko ne bw'aba avuddeko Allah subhanahu wa ta'ala bw'atyo era asigala amuwa empeera. Mukono okuwakasa kwa Nabbi sallallahu alayhi wa sallama bw'atyo n'atugamba nti idha mata ibn adam inqata'a amaluhu illa min thalath. Nabbi sallallahu alayhi wa sallam n'atugamba nti munnange omuntu bw'abanga Allah mujjirudde n'amujjambula mu buno obw'ensi emirimu gyonna gy'abadde akola busuubuzi, kusaala, kutoola zaka, bwa makanika na buli kyonna munnange ekyobadde okola ng'oba kyamaanyi oba kyabunafu munnange ekikutukawo illa min thalath okuggyako ebintu bisatu. Ebintu bisatu omuntu byasigaza. Ekisookera ddala sadaqatul jaariya gye yatandika nayo. Ekitegeeza nabbi okutandisa ekyo kirina enkizo. Sadaqatul jaariya saddaaka ekulukuta, saddaaka ey'akagenderezo, saddaaka munnange esigala etambula ng'omuntu asobola okuba nga atasigala mwana nga agifunamu empeera newankubadde abasinkanye omulezi we Allah subhanahu wa ta'ala. Era ku nsonga eyo Allah subhanahu wa ta'ala atugamba mu Qur'ani ey'ekitiibwa nti omwana Adamu bw'abanga atuuse okuba nga ava mu bulamu obw'ensi obanga ne bw'aba avuddemu ekintu kyasabwe kimanyi lawla akhartani fa asaddaqa wa akum min as-salihin. Allahu akbar. Sadaqatul jaariya nkulu ate nenkubiriza yenna ampuliriza nti bw'oba olina saddaaka gy'oyagala okukola munnange tolindiriza mbeera ng'ogikola ng'okyali mulamu nga tonnava mu bulamu obw'ensi kubanga Allah ayagala nnyo omuddu okukola ekintu ng'okyakiinako oba okugaba ekintu ng'okyakiinako obwetaavu. Va mugamba nti ate bwe naaba nfudde bali bijjamu tomanyi kigenda kubaawo ng'ovudde mulamu obw'ensi. Gweno munnange ali ku mukutu guno eyaguteze dda waliwo sadaqatul jaariya yiino kkiriza nkuwa endagiriro gwe wenna ali ku namba ya Airtel genda bugenzi ku simu yeeyo nyiga nti
emu 8569 hash bw'omaliriza nyiga yes bw'omaliriza bagenda kusaba enamba eno kugenda okussa saddaakayo ya kuzimba masjidi bagiyita masjidi hidaya wenyagire omukisa guno teekamu emu 87344 njikuddiramu endagiriro alina Airtel wenna teekamu 6 emu 8569 hash bw'omaliriza nyiga yes bagenda kusaba endagiriro eno gyogenda okusindikira kati sente ezo ojja kunyigamu emu 87344 bw'onaamaliriza onyige yes bajja kuleetera space wossa ensimbi zoyagala okuba nti munnange ng'osaddaaka ziteekewo bw'omala ozissaawo nyiga yes bajja kusaba reference number akalibadde ng'akasumuluzo akati ensimbi ez'okujja teekamu obuteesi erinnya lyo teekamu obuteesi erinnya lyo oba erinnya lyoyo gwewandiyagadde okusaddaakira muganda wo maama wo oba yenna ekuvaako oba yenna gweyagadde oba olw'ensonga munnange njagala okuba ate ng'oweerayo teekemu oluvannyuma onyige yes ensimbi butereevu zijja kuba ate nga zituuka munnange ku akawunti eyo ate gwali ku MTN naawe wenyagira empeera genda bugenzi ku simu yo teekamu 0786 078 57 3 noti 4 ddamu obeerenga oteekamu ennamba eno 0786 57 munnange naawe bwotobeere okusobola okuba nga oweereza saddaakayo ozimbe masijidi obeerenga ossaako sadakatul jaariya ssaako ettaffaali lyo munnange bisobola okuba ate ng'ofunamu empeera newankubadde nga ovudde mu bulamu obw'ensi ate kirungi nnyo nti tuli egenda ku masijidi si kyekintu kyebateera ku makya baitullahi kituufu tebasobola kujja ku makya oba awa mutuguzeewo masijidi tugijjawo kitegeeza empeera ogenda sigala nga ozifuna ziyoola oyoola buyoozi ate era bwewaayiti kuliko alwan kuliko maaso ga Allah subhanahu wa ta'ala endagaano eyo man bana masjida lillahi masjida bana Allahu lahu fil janna munnange ezo empeera tozisuwa empeera z'omuntu azimbye muzikiti empeera ayoola buyoozi empeera ayoola buyoozi n'olwekyo munnange tubasaba ke kanyomero kaffe era kakwebuulirira gwe wenna ayagala okusaddaaka oba olina muntu gweyagala kusaddaakira oba olina maali ya mufu nga yakugamba omukolere omulimu gwonna munnange gwalisigala afunamu empeera ng'avudde mulamu obw'ensi omulimu gwogwo tugukuwadde munnange beera nga ate wenyagira empeera oba ozagalize ne munno kankuddiremu omulundi ogusembayo ennamba ano ali ku MTN genda bugenzi ku simu yo munnange onyigemu 0786 57 346 0786 57 346 naawe ali ku Airtel osobola okugoberera endagiriro eno munnange bw'otyo iteekamu buteesi 6 185 *9 hash 6 185 *9 hash bw'omaliriza bajja kusaba makya nti ID gwogenda okuba nga te munnange oteekako ensimbi ezo nyigamu bunyizi emu 87 34 emu 87 34 bw'omaliriza onyige yes bajja kuba ate nga munnange bakuleeta ka space osobola okuba nga owandiika ensimbi zoyagala okuba ate ng'osindika ku akawunti eyo oziteekemu butereevu bw'onaamaliriza onyige yes bajja kuleeta reference number wosobola okuba ate ng'ossa erinnya lyo munnange asindika ku mpeereza eyo oliteekemu butereevu bw'onaamala kuba ate ng'oliteekamu onyige yes munnange ensimbi butereevu zijja kuba ate nga zituuka munnange ku mulimu ogwo ogw'okuba ate ng'ozimba masjidi hidaya oba sadakatul jaariya ey'okuba ate nga munnange tuzimba emizikiti munnange tebajja kutema wadde siringi 10 wabula towa MTN ojja kuba ate ng'ogoberera empeereza y'emu nga gy'ogoberera era bajja kutemako akasente ak'okuba ate munnange ng'osindika butereevu tugenze butereevu ku mutemu musomo gwaffe sheikh oba kankute nkuddiza akazindaalusemu abantu bawuliriza nnyo bannange twenyagire ezo empeera wali tunaavaawo nga wetuwulidde mubbi bagambye tujja sigazaawo ebintu 3 mu ddyo ekisookera ddala sadakatu aljaariya so ezo empeera tuwole nga
tuziranaganira ate tubere nga tuzifuna mu maaso ga Allah subhanahu wa ta'ala. Tumale kukola ku ssente tumale ate tukomewo tusimbule biidhnillahi ta'ala. Okibuuza n'egyensoso Omutonde mungasano Mukyala ayagala kulabika obulungi nkwanjulira Yasin Fashions. Ku Yasin Fashions tulina ebiteteeyi ebiwanvu n'ebimpi, tulina party dresses, body hug dresses, kw'ossa casual dresses, kyanguufu ne kamizo zonna amu buli kika, ne skirts ez'omulembe omuli Caribbean, office skirts, body hugging skirts, round skirts, jean skirts n'ebikindike ki. Okuteekako blouse eza chiffon n'ebika ebirala bingi nnyo. Tusange ku Best House, 1 Kiwanika Street, edduuka B16 ku Ham Shopping Grounds opposite Kisenyi Bus Terminal, ku J3, J10, J11, J12, J19 ne J20. Tukubire ku namba 0774 97 87 ne 0797 jjukira nti engoye zaffe zikyukakyuka okusinziira ku bwetaavu obwa kasitoma baffe. Yasin Fashions tazza kulema. Natwongera okutuusako empeereza y'omulembe 94.8 FM eyongedde ebinnonogo mu puroguramu ebirimu n'obulunzi buli Lwasande okuva ku ssaawa 10 mpaka ssaawa 11 ez'olweggulu, olwo ku ssaawa 10 mpaka 12 ez'akawungeezi. Puroguramu poliisi n'omuntu na bulijjo. Kitwenyumirizaamu nnyo nga abakuumi b'eddembe oba bannasekyete ya Uganda kyekyo nti twaziiza obutujju bwonna bwonna bwali bugezeseddwa oba bwali bulekeddwa ensi yaffe Uganda. Bwe tuleetera abapoliisi nga bakunnyonnyola ensonga zikwatagana n'omuntu wa bulijjo, nnindirira tugisubwa. Uganda yayiwaherezo products limited ekuleetedde ebyokunywa omuli kombucha salad drink, akola ku kuvumbula emisuwa, ayiza obukyafu mu mubiri, galina ne tayiwa aloe vera, akola ku musujja, mu biseera alongoosa omusaayi, ayamba n'okusala obugenjo. Obutayiwa akuleetedde ne tayiwa payinapu, ono nga talaba kukifuba, ssenyiga, asima n'omutwe omuluma. Ebyokunywa bya tayiwa byonna byakakasibwa UNBS ebitonnebitamiiza, bisangibwa mu maduuka gonna mu ggwanga ne mu kikungu. Emasaka genda ba agenti baabwe okuli muvuga gaali n'eddongolo ekitovu n'omusiraamu n'eyulamu ebyentonde tuukirira nabusiba n'ejjulunga ekyotera kisa kya Mukama emyezi ewamulindwa ate ekyazanga kiira rabizoni ne hajjat sauda ate mu kikungu basanga ku Justina Gredi ekisenge M11 okumanya ebisingawo kuba ku nooti 7 nooti 2 9 6 25 nooti oba nooti 7 9 mukaaga 25 nooti Vodyo Blai kinamu nakafanyiza mfama emulizi w'amateeka ga Uganda Communications Commission okimulizi n'egyensusu alifama agenda mungasano ekabiriyotabiriyotabiriyo tokiyogenda bwekiyogwedekikumanzi singa n'enakafanyiza mblafama kusimuyo mu mmotokayo alifama emulizi Minisita yateredde dda kubeera nga atutuusaako ebikwatagana ku busika. Tugambe yenna yeetaaga ekiraamo genda ku AK Islamic Book Center Mukwano Arcade. Ekiraamo ekyo kiwandiikiddwa mu nnimi 3 mu Luganda, mu Luzungu ne mu Luswayiri. Genda ku AK Islamic Book Center n'omutwalo guno webagenda bakuwa ekiraamo. Abalala mugende Katwe ku Masjid Jama ewa Sheikh Abubakar omusomesa w'abaana abato, olebe naye nga akuwa ekiraamo.
mugende ku bweba ayise ku beeti ku motoka dipatoro sekanaman abalenga naye abawa ekiraamo abenabeeru katooke kazo mugende ku Naweru community mu ofiisi ya resident director omwami Alhaji Kaduna Badiru abeerenga abawa ekiraamo. Osobola n'ogenda ku masjidi Jami aba ayise mu ofiisi ya HM Abdulkarim Centennial Primary School omwami Akiba Majong naye abeerenga akuwa ekyekiraamo obeerenga owandiikamu byonna by'oyagala bakukolere nga ovudde mu bulamu bw'ensi owandiikemu abaana bo be baani bakyala bo be baani naaliki gy'oyina na naaliki etaliiyo byonna byonna obijjuzeemu mu kiraamo biidhinillahi taala. Osobola n'okujja wano ku reception za Radio Bilal 94.1 Kampala mukadde n'obeera nga weefunira ekiraamo biidhinillahi taala. Dakiika 55 ezakayita ku ssaawa 8 era ssekalateredde dda wenyini wetugenda okusimbulira tweyongereyo okuva we twakoma nzijukira bulungi twali ku ensonga ezigoba omuntu n'obusika ensonga esatu mu Buwarabu zibayita malanyawe irithi era zonna twali tuzinyumudde bulungi biidhinillahi taala. Naam Seeka. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamu warahmatullah. Tukyali butereevu ku nsonga ezigoba omuntu mu busika era nga tuli ku nsonga esembayo. Ensonga esooka twagamba mulimu kye bayita obuddu. Omuntu singa abeera muddu talina kintu kyonna munnange kyafuna oba talina gwasikira wabula ye ali property mu properties ezisikirwa. Ne tulaba kye bayita twalaba ensonga ey'okubiri eyali eyitibwa al-qatlu okutta oba omuntu okuvaayo okubeera ng'afuuse ensonga y'omuntu okuva mu bulamu obw'ensi ekyo netugamba nakyo kigoba mu busika. Ne tujja ku nsonga ensembayo gye twasembayo okunyenyolako omulundi ogwaggwa ng'era tukyatolontoka nayo n'olunaku olwaleero eyitibwa al-ikhtilaafu au ikhtilaafu diini. Al-ikhtilaafu fi ddiini okubeera nga baawukana baina al-waarithi wal-muwarrith baina al-muwarrithi wal-muwarrith. So omuntu yenna walwarifu wakati woyo asikirwa n'amusikira wakati woyo asikirwa neoyo amusikira. So netulaba nti singa babeera balinawo enjawulo mu ddiini munnange obusika nkakasa twasembayo nga tulabye nti tewali ate munnange obayinza kubanga bakola ki basikiragana. Omulundi guno mukkirize tugenda kulaba kuzimu kye bazise istithnaatu. Istithnaatu zitegeeza ki? Zino no zitegeeza nti ebimu ku byalondebwayo ebimu ku byebalondayo waliwo abantu abamu ku byebalondamu mu bano okusinziira ku bamanyi ab'enjawulo nga bano no bayita fuqahaul hanabila. Fuqahaul hanabila be bamu ku bamanyi abagoberera mazhabu ga Imamu Abu Hanifa Abu Hanifa munnange abamanyi abo munnange abamanyi abagoberera amadhihibu ago abagoberera amakubo ago aga obufu bwa Imamu Ahmad ibn Hanbal amini Abu Hanifa munnange bo balondamu abantu bano wammanga babajjamu. Agambye nti istathna al-hanabilatu min adami tawrithi baina al-muslimi wal-kafiri thalathati suwarin. Bono munnange bannaffe baganda baffe abamanyi abo abagoberera amadhahabu ga Imamu Abu Hanifa batugamba nti mu bantu bonna abaaziyizibwa okubanga basikiragana wakati waabwe ku lw'eddiini bajjamu abantu ba miteeko gino oba bifaananyi bino bisatu wammanga. As-suratul ula ekifaananyi ekisooka al-irth bil wala obusika obw'okusikiragana nga waliwo kye bayise wala'u kitwale al-muhalafa okulayiragana n'okukkaanya wakati waabwe mpiriri nti munnange yatukkaanyiza tusobola okubanga wakati wange naawe tusobola okubanga munnange ate tusikiragana gwe bayita omukago ka an yu'tika al-muslimu abdahu al-kafir oba kitwandiise alwala wano bakiteese ku sayidi eyaki ey'obuddu nti singa sayidi ey'obutaasa okutaasa ey'obununuzi wala okitegeeza okununula ka ayyutika al-muslimu abdahu ka al-kafir ng'omusiraamu bwakeera enkya ne yejjeereza era n'ata najja omu abadde ku baddu be omu abadde mu abo abaddu be n'amuwa freedom
namuta namujja mu buddu omwana we tunafuuka owaalwowe fayamuutu naye oluvannyuma lw'okubanga amutadde namujja mu waboowe ate omuntu oyo namala nakola ki oluvannyuma lwakabanga obanga alina n'ebyobugagga bye naye ng'amutadde mu siraamu owulidde ate tamugjeeko sente kye bayita wala kitegeeza okukununula ng'ali akununudde either akozesezza his authority obuyinza bwe oba n'akozesa ensimbi ze n'aba ng'asobola okuba ng'akola ki ng'akununula. So okununula okwo twagamba ku luli mulundi guli nti omuntu yenna eyakkirizibwa okusikira omusire oba omuntu yenna eyakkirizibwa okusikira omuntu yenna abadde omuddu oyo nno abeera oba asobola okufuna ku byobugagga by'omuddu byabadde omuddu yoyo abadde mukama we oba oyo amununudde okuva mu buki mu buddu. Fa innahu yarithuhu in lam yakun lahu warathatun. Ku sayidi ya Imam Abu Hanifa bafukahau hadha almadhhab oba abagoberera madhhabu abo enjigiriza n'endaba za Imam Abu Hanifa munange bo bakasana bagamba nti munnange bw'abeera ng'ono gwatadde atali musiraamu alina ebyobugagga ate n'abanga avutemberamu obwensi nga tewaliwo asobola kuba nga amusikira munnange eyali mukama we asobola okubeera nga atwala ebintu bye aw baqiya min atarikati shay'un ba'dahum oba ne baba nga waliwo ekisigaddewo oluvannyuma lw'okukasama emaali eyo ne babawo ekisigaddewo munnange onabadde mukama we asobola okuba nga akitwala wayutabaru lmawla fi hadhihi lhalati asiban era n'abanga onabadde mukama we omusiraamu munnange atwaliddwa nga y'omu ku bantu abasigaliddwe okuba nga batwala ebisigalidde omuntu asobola okuba nga atwala ekisigaddewo kyonna ala ihda riwayataini inda alhanabila nga y'emu ku njogera oba emu ku nnamula okuva ku madhhabu oba ku sayidi ya Imamu Abu Hanifa wa huwa qawlu Ali radiyallahu ta'ala anhu wa Umar bin Abdul Aziz. Eyo nno nga yenjogera oba yennamula okuva ku Imamu Ali radiyallahu ta'ala anhu ye khalifa wa nabbi yasembayo mpoza ate ne khalifa atwalibwa nga khalifa wokutaano ayitibwa Umar bin Abdul Aziz. Wastadallu ala hadha bima yali era ne babana n'obujulizi munnange bwe batuletera ku nsonga eyo era obujulizi obusooka bwe buno bagamba nti omu hadithi ya Aisha radiyallahu ta'ala anha yokuba nti hadithi ya Aisha yajja ng'eri jeno teyawula egamba etya egamba nti fil ithbi alwala ngeyogera ku busika obw'obununuzi fa inna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala bagamba nti Muhammad sallallahu alaihi wasallam yagamba innama alwala'u liman a'taqa mazima ddala obununuzi oba obusika obw'obununuzi buli oyo abeera anunudde omuntu mu buddu. Hadithi teyayawula musiraamu oba si musiraamu ekyo no munnange bo bwe batyo bwe bakireta ne bakikwatako ne hadithi y'okubiri gye baleeta hadithu Jabir ibn Abdillah al-Ansari radiyallahu ta'ala anhuma qala agamba hadithi Jabir ayogera n'agamba munnange agamba nti qala Rasulullahi sallallahu alayhi wa sallama atugamba mpaka Muhammad sallallahu alayhi wa sallama yagamba ebigambo bino n'agamba nti la narithu ahla al-kitabi wala yarithuna tetusikira abantu abo abaweebwa ebitabo era nabo tebatukola ki tebatusikira illa rajul okujjako omusajja yarithu abdahu aw ama asikira nga gwasikira abadde mudduwe namuta mudduwe nga musajja oba nga mukyala nabukisa enkya munnange namwejereza namujja mu buddu oyo nno sinsonga musiraamu oba si musiraamu eyo nno bujulizi bwe baleeta ku sayidi ya Imamu Abu Hanifa ne babira nga bwe batyo bagamba nti asobola okubanga munnange amusikira illa an yamuuta lirajuli abdahu ama n'agamba nti wali anna alwala'u innama yathbutu alayha almadha al-in'ama aw li-in'amihi bi'itaqihi munnange obusika buno bwe bagamba nti bujjawo oba omuntu okubanga afuna ku byobugagga by'omufu oyo abadde omuddu ng'ate mukama we abadde mukama we yafuna ku byobugagga byoyo abadde omuddu gyali munnange binywezeddwawo oba ensonga enkulu kwe buyitidde bwekukubeera nti ate munnange abadde mukama we amununudde bwatu n'amuwa emirembe gye n'abeera nga ate amuwa freedom okusobola okubaako nga naye akyeyekolera. Wa hadha almahana thabitun ma ikhtilafi ddiini ago amakulu munnange ganywezebwa okuba newankubadde nti abantu bakola ki bawukana mu nzikiriza. Wa idha thabata alwala'u thabata al-ith singa kikakasibwa nti ddala mu butuufu alwala'u okuteebwa munnange kukasiddwa nti gundi yate omuntu gundi bwe kityo n'obusika munnange bubeera ate buba bunywerezeddwawo olw'ensonga efaananako bwetyo. Ayagala okugaziwako abo osobola okugenda mu kitabo kitwa al-Mughni
لابن قدامة مجلد gwamwenda صفحة 1217 osobola okubatenga munange ogazi wamu omuntu yenna asobola okusikira omuntu omulala atali wa ddiini ye kasita wabaawo ensonga y'obununuzi kitegeeza gwe basikira abadde muddu n'anunulwa okuva mu buddu si nsonga musiraamu oba si musiraamu kati tusanze nga si musiraamu naye yamuta musiraamu kati avudde mu bulamu bw'ensi ono yamuta musiraamu ajja musikira wadde ye si musiraamu olw'ensonga y'obununuzi abatuuliriza bategeddewo bulungi so wa riwayatu thaniya inda alhanabila ate enjogera ey'okubiri kitegeeza nti bafuqahaul hanabila oba abamanyi abamadhehebu aga Imam Ahmad ibn Abu Hanifa bayawukanamu endaba ez'enjawulo endaba esoose yeeyo ekkiriza ate endaba ey'okubiri yeeno wa alaiha jamhur ahlul ilm ng'ate yagoberwako abamanyi abasinga obungi okuva ate mu madhhabu amaki amalala gamaga mu madhhabu ga Imam Shafi'i amadhhabu ga Imam Maliki n'amadhhabu ga Imam Ahmad ibn Hanbali wamu n'ekitundu ku bamanyi ba Imam Abu Hanifa bagamba batya munnange batugamba nti annahu la iritha ma'a ikhtilafi ddin bo bagamba kibanywererako nti munnange tewali busika singa naddala amadiini gaba gaawukana liumumi qawli nabi sallallahu alaihi wasallam nabo nga tebabijja mu bbanga wabula nga beekwata ku bigambo by'omubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam agamba atya agamba nti la yarithu almuslimu alkafira omusiraamu tasikira atali musiraamu wala alkafiru wala yarithu alkafiru almuslim nabwe kityo n'oyo yenna atali musiraamu oba atali mu nzikiriza ya ddiini ya buisiraamu munnange naye bw'atyo tasobola kubanga ate asikira omusiraamu bw'atyo bwekigaana qala al-allamatu ibn al-qudama al-allama ibn qudama rahmatullahi alayhi rahmatan wasi'a agamba atya ayogera ebigambo bino agamba nti wali annahu mirathun n'olwokuba nti munnange busika fayamna'uhu ikhtilafu ddiini obusika bukigaana oba ekigaanibwa obusika mu nsonga ezigaana obusika kwatula almanu ensonga egaana so ekigaana obusika ikhtilafu addiini okuba nti amadiini ganjawulo munnange kamirathi nasabi nga bwolaba obusika obwobwa sseruganda so obusika obw'oluganda olw'omusaayi nti on'omuntu nga si muganda wo talina mukwesisi waayita kujja kubeera tenga munnanga akusikira wali anna ikhtilafu ddiini mani'un min almadha min almirath n'olwokuba nti munnange okubanga mwawukanyizikiriza n'omuntu oyo afudde munnange kikuleetera okuba ate nga tosobola kuba ate ng'ofuna ku bya busika bye famana almirathu bilwala n'olwekyo obusika obusika obw'okutaasa oba okununula buba olwo buziyiziddwa kalkatili warriqi ng'okulaba nti omuntu assa omuntu takkirizibwa kumusikira wahakatha riq n'omuntu era okubanga muddu newankubadde nga alina abaana nga si baddu tasobola kuba ati nga munnange abasikira egamba ne bongera okukakasa ensonga omuntu atali musiraamu tasobola kubanga kusikira mahma kana al-amru newankubadde newabawo nsonga ki bafukaha oba abamanyi abasinga obungi munnange ekyo kye beekwatako ne bagamba nti yuhaqiquhu anna almirathi binnasabi aqwa kikakasa bukakasa nga batugamba nti munnange obusika obw'omusaayi obw'oluganda olw'omusaayi bwe businga okubanga bw'amaanyi ku busika obulala bwonna fa idha mana al aqwa bwe kiba kisoboka okuba nti obusika obw'amaanyi bugaaniddwa fal adhafu awla olwo nno kitegeeza nti ate buno obunafu bwe bwandisoose okubeera nga bugaanibwa n'okusinga ate buli obunafu nti tasobola kukusikira oba bwe babaganye muganda wo oba baganye omuntu okubanga takusikira olw'okuba si muganda wo olwo ate ono gwe mwawukanya naye eddiini so ensonga ebeera etegerekese bulungi wali anna nabiya sallallahu alaihi wasallama alhaqa alwalaa binnasabi n'olwokuba nti nabbi sallallahu alaihi wasallama munnange yakwasaganya
n'asemberezeganya obusika oba twandiyise obusika obw'obununuzi wamu n'obusika obw'oluganda olw'omusaayi. Yabusemberezeganya nti obusika obw'omusaayi nga obwabuzaaliranwa n'obusika obw'obununuzi nabbi yabirileetinga nti bifaanaganira, byagala ddala okubanga bifaanagana mu hadithi eno gye tujja okubanga tulaba munnange biqawlihi ng'ayogera agamba alwalaau luhmatu kaluhmatu nasabi. Alwalaau luhmatun kaluhmati annasabi. Munnange obununuzi, omuntu okumuno tolaba omuntu bakujja mukomera noga bannange oli muganda wange ddala onninnyidde mu musaayi. Okitegedde bulungi munnange kati ndabira ddala nga tuli abantu nno bwebajjawo ne babeera nga basawo basiruganda obw'omukago nti olaba omuntu annumirira bwati nga taninaako nakakwati kitegeeza asaanira ddala kuba te munnange ng'afuukira ddala wa luganda. Abasinze okunnumira nti olaba bagaana muganda lwakulinako oluganda yenna kitegeeza n'omwo gwe babiri naye bwe batyo babeera munnange bamugobye. Ye hadithi eyo gyetuleese wakama yamnau ikhtilaafu ddiini tawaruthu au tawaruthu maa asihati nasabi wamadha wa thubutihi. Newankubadde nga bwolaba nti obusika busobola okugobwa wakati w'ababiri ng'ate naye wamu okubeera nti bakakasibwa nti ba luganda naye ate nga madiini ga njawulo. Kadhalika yamnau maa sihati lwalai wa thubutihi. Nabwe kityo ne bwe kiba kikakasiddwa nti gwe musiraamu gwe ampuliriza olwaleero gwe wakedde nkya munnange nojja omuntu mu buddu n'abeera ng'afunye eddembe lye ery'obwebange bw'atyo n'afa tokkirizibwa kubanga omusikira olw'okubanga nga si musiraamu olw'okuba nti munnange amadiini gaaki ganjawulo. Kyewakoze naam thabata kyakakase era nokasibwa nti ddala gwe mununuzi wa muntu oyo naye lima anna wujida ikhtilaafa ddiini bainakum nti au ikhtilaafu ddiini bainakum nti kyasangiddwa nga tewaliiwo nkwatagana mu madiini ekyo nomwana wattu manaa sihatu tawarith bainakum. Awonna otegeddewo bingi nnyo olaba biri mu busika ng'omuntu avudde nawo akyaliwo kati ate olwo omuntu nga bwali aba ku nsonga y'obufumbo. Allahu akbar. Simanye omwo kale namununudde era oyinza omunula omuzaana nga naye si musiraamu oba owulira mugamba aye ono omuzaana namununudde naye olw'okuba mulirako omugabo omungi kansalewo muwase n'omuwasa enkana kitaabiyan wabeera eri nga ahlul kitaabi akkirizibwa kati twagala ono atagwa nayo mmwe bali bangi kuba ahlul kitaabi twayogera ku mulundi guli ogwaggwa nti munnange balina ebitendo byabwe. Ekisookera ddala bakkiriza obubaka obwo bwa nabbi bwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam newankubadde nga bagoberera amateeka gakulembera. N'ekyokubiri amateeka agakulembera baidheni abasinga abamu abangi baali bagamanyi era bagoberera newankubadde nga mwalimu abamu abakola kyekita inhirafi abakyusa ne bawaanyisa ebigambo bya Allah ne bassaamu ebigambo ebiki ebirala. Naye bali bo bakonko baali bagoberera obubaka obwo bwassibwa okuva eri Allah era muvannyuma okugabira mbaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam amala okubanga asindikibwa bo ne bagamba nti nedda ffe tugoberera Musa abandi bagamba nti tugoberera Isa alayhi salam. Abo nno bwe bajja ne basangibwawo nja kuwa example ng'omusajja ayitibwa Muhammad ibn Salam nga tannaba kubanga asiramuka. Omusajja oyo bw'amala okusiramwa ku mulembe gw'omubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallama mwonna gati yafuuka ensonga kuba yali amanyi nnyo ekitabo kyabwe. Bajja eri nabbi sallallahu alaihi wasallama ne basaba okubanga abalamula ku nsonga y'obwenzi nti obwenzi Qur'ani ebwogerako ki n'abagamba kul fa'atu bi tawrati fatluha in kuntum sadiqin. Aga mulete ekitabo kyammwe kiri tawrati kyemugoberera mukisome tulabe. N'abatuma ne bagenda bakireeta ne bakisoma naye omu ku bo najja abikka ezzambi eryali ligamba okuba nti omuntu akubwa mayinja ebwekityo bwe kyali mu tawrati bw'akibikka olw'okuba nti omusajja ayitibwa Muhammad ibn Salam kana zaiman min al-kuffar yali musajja mukulembeze ow'ekitiibwa eri abasajja abo bataali basiraamu. N'abagamba nti awo wennyini w'okuttaawo woba ojja omukono woba osoma riwaayo eyo agenda ogisoma munnange ngeragira kyekimu ng'obusiraamu bwekikola ki nti ashaykhu washaykhatu idha zanaya fajiriduhuma albatta
au farijimuhuma ompulidde bulungi etteeka ne gakola ki ne gakwatagana mu mbeera efaanako bwete abo nno bayita lwa ahali ki olwaliro abaliwo bagamba nti bagambe nti bagamba batya atakikolangako gwoba omukuba amanyi ddala hatta nembusika nebavuddewo enesigala ekola nti ono yali musiramu kyobulaba allah tubafala tamutunna illa wa antum muslimun passport yo bubere busiramu abantu abo wakyabalenne wakyagaanye naye katusomese munnange osanga bajja kuba ati ngaobaoliawo bategeera bizinebiralitaamu fenna tukkanyiza naam nti omuntu wabanga yaluka mu ddiini n'omusikaawe banagenda musikira oyo omusika tagenda musikira lubeerera lubeerera kyekyo kyava agamba wano musonnefu n'agamba idha jitamaa ala lislaami singa babeera bakwataganye bombiriri mu busiraamu mu ddiini emu tawaratha basikiragana bombiriri kalmutanasibaini ng'abantu abakwataganye abameka ababiri wa hadha asahhu fi lirithi wannadhar ekyo nno kyekisembera ddala okubeera nga kyekituufu ddala ennyo mu busika bwe tusoma wa hakadha fi nadhar ne mu ndaba n'endowooza ez'abamanyi tuba tulina ekyoyita dalilu l aqli naam wali eriwe twagambidde nti olaba baganda wa luganda kati ate gwate gwa mununudde ng'ate oli ow'omusaayi bamugobye kiba kitegeeza ow'omusaayi akusingako enkizo ontegedde bulungi naam kakati tudde wano e uganda naam ebintu byatabuse seeka omusajja afa naam ng'abaana basiraamu nga naye taata waabwe tebadde muki musiraamu mpulira nolaba omusiraamu nga yakulembeddemu okugaba emaali ekyo kiriwo be nze nina keesi gye mbadde mbikaawo mabega naye munnange baagaana okwatagana omusajja yali musiraamu allah n'amugya mbalamu obwensi naye ng'alina abakyala babiri ekyennaku bombiri tebaali basiraamu era n'ekiraamo kye yaleka alaamye munnange kyabalema okutuukiriza newankubadde nga nannyini ki yakikola nga kirambika bulungi enkola ey'eshariya naye olw'okuba nti amawanga ontegera bulungi amawanga gye yajja abaana bano ntegeeza amawanga ag'eddiini gaali ganjawulo ompulidde bulungi abaana bano ensibuko yaabwe ntegeeza mbamaama mbe yabazaalamu bonna baali bama bamadini ono muprotesitanti oli mulokole oli simanya mukatulika ne balimu kukola ki ndowooza olaba akatogo ako abaana basiraamu bamaama sibaki eyafa muki musiraamu ekiraamo kyalese kya shariya baama bagambye nti ebiffe tetubimanyi ekyennaku omu ku bamaama ye ng'agamba nti nedda nga munnange bwe yabiraama bwe njagala bikole ki newankubadde nze siri musiraamu naye mmanyiko amateeka katono ku mateeka g'obusiraamu kyegagamba nze newunya omukyalo oli yagamba era laitaha aslamat singa omukyalo oyo yasiramuka allahu akbar n'agamba nti nze akatono ke mmanyiiko nze obusiraamu temwenzikiriza kufuna kubanga nze sikwataganya ddiini n'aliwa n'oli naye abaana bano abaana baani booli naye njagala bafune ebyobugagga byabwe matatihiya wahiya kafira naye omukyalo oyo nze namwewunya kuba natuukawoko ku siini naye baada dhalika naye matati naye naafa kati tebereza akatogo akali awo abaana basiraamu ompulidde bulungi mulimu n'abatali tebanagaba na mali ya taata ekyali muziringitana ne maama afudde mulimu abasiraamu n'abatokola ki kati laba akatogo kogenda okubanga oleesi byetusibe tugamba abasiraamu baffe muleke emikulula emirungi olaba bogenda okubonaabonera mu ntaana olwa atharu gye waleka seka tugende mu maaso ensonga y'ekiraamu nekitwala mu kooti nga kya shariya kiri 100% recognize exactly
era ekinaabaana amateeka gonna nga bwe yagawandiika bajja kirikognizinga 100%. Exactly. N'abantu era still bakyagaanye okulaama balowooza banaalaama bagenda kufa. Ate nge munnange bafa bangi bafudde. Omanya bafudde mu COVID-19 nga tebalaamye. Kammenehum bangi. Kale n'olwekyo nze ngamba muntu aleme kutya kubanga ffe bwe tuli okugayidinga agenda afune ekiraamo bw'aba tasobola kukijjuza asobola okuyita ku nnamba zino wammanga n'abuuza ekikwatagana ku kiraamo wandiika 073 33 799 98 njiddamu 070 03 33 799 98. Bwalina MTN osobola okuyita ku eno 0772 0772 86 16 87 nzikuddiramu 0772 86 16 87 ne bwe weegadde kuyita ku WhatsApp osobola okubanga munnange oweereza message yo n'osobola okunnyonnyolwa okulaama kiki ne bw'ona atya okulaama wallahi ojja kufa ekyo Allah yakitukakasa dda kullu nafsin dha'iqatul maut wa nabluukum bisharri wal khayri fitna anti bebeera kati agenda kufa wavuddala n'ofuuka ekikemo naam fitna tulmamaati naam waddala abantu ne batandika okukaayanira emmaaliyo seeka ekifaananyi ekyokusatu ku madhehebu ga Imam Abu Hanifa nga tuzzeeyo batunnyonnyola batugamba nti kino ekyokusatu tugambe mu bye bajjamu balina enjogera ssatu bajjamu bifaananyi bisatu. Ekifaananyi kisoose batugambye nti omuntu bw'abanga yalina muddu omuddu oyo nga si musiraamu naye nga mukama we musiraamu n'abukeesa enkya n'amuta n'amugya mu buddu omuddu oyo bw'abanga alina ebyobugagga Allah n'agera omuddu oyo n'afa nga talina musika yenna kale obanga abalina ne bagaba ebyobugagga ne wabaawo ebisigalawo oba ne bifikka babikwata butereevu ne babiweeya mununula okuva mu buki mu buddu ne batuwa ekifaananyi ekyokubiri endaba era ya madhibu geegamu ate nga ye madhibu oba yendaba abamanyi abasinga obungi ku sayidi y'eddiini gye bakkaanyaako ey'okubeera nti tewali busika completely oba wamunudde oba tewamunudde tewali kuba singa bwaba basobodde okugoba muganda we muzaaligana oba mawuli yonka sinakindi ne baba mukaddewo ne baba nga basobola omugoba mu busika nga mwawukanya eddiini bw'otya ate kuggwanunudde obuki obunoonzi kitegeeza nti oli eyali badde awula okusembeza oba eyali badde omutuufu okusembeza yeggwe ani no eyali badde omutuufu okusembezebwa y'oli muganda we muzaaliganwa oba mukaddewo naye bw'abanga yagobeddwa bw'otya ate gwanunudde obunonozi ekitegeeza gwe wali badde asookera ddala okubanga ogobwa nam so emiraba eyokusatu yene egamba nti idha aslama qaribu lmuslim idha aslama qaribu lmuslim singa omuntu ow'oluganda asiramuka qabla alqisma au qabla qismati tarikati n'asiramuka ng'emmaali tennaba kubanga egabwa bakyogerako ki kusajja Imam Abu Hanifa batugamba bwe bati batugambye nti singa oba ne muganda wo nga si musiraamu ng'ate gwe oli musiraamu oba olina abooluganda bo nga si basiraamu gwate munaato ng'oli muki jjuka yatugambye nti etteeka ligamba tewali busika wakati wammwe embiriri naye agamba nti singa kihapeninga oba singa kigwawo ne bukeesa enkya nga munnange abadde tali musiraamu ate osiramuse qabla alqisma ng'emmaali tennaba kugabwa fa innahu yarithu idha kana lahu nasibun asobola okumusikira singa abeera alinamu omugabo mu maali y'omufu wajabir bin abdillah ekyo nno nga ojja kukiraba okusinzira wahiya qawlu Umar bin al-Khattab kyekigambo Umar bin al-Khattab kye yagenderako ye khalifa wa nabbi sallallahu alayhi wa sallam wokubiri wa Uthman bin Affan ne Uthmani wal Hasan bin Ali ne Hasan mtabani wa Ali wa ibn Mas'ud wa Jabir bin Zaid wa Makhul wa Qatadah wa Ishaq wa ihda riwayatayn inda al-Hanabila era ene njogera yemu kunjogera ku sayidi Imam Abu Hanifa era ekiwayi mu bamanyi kye beegattako
nenjogerera ku bano basahaba benkusomedde kyebeegattako. Wastadalu ala dhalika bima yali, era ku ensonga eyo balina obujulizi bwe buno wammanga. Bagamba ruwiya au marawa ibn Abbas radiyallahu ta'ala anhuma. Ibn Abbas wataani wa Abasi Abdala atugambira ebigambo bino nti qala Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, ombaka Muhammad sallallahu alayhi wa sallam munanga ayogera ebigambo bino agamba nti kullu qasamin qusima fil jahiliya fahuwa ala ma qusima wa kullu qasamin adrakahu al-islam fahuwa ala qasami al-islam. Hadithu jiwulidde agambye nti buli kyonna ekyagabwa nga kigabiddwa mu period y'obutamanya, yani qabla al-islami, buli kyonna ekigabiddwa ng'omuntu emaali, for example muganda wo baganda bo abamu bagana okusiramuka naye ate ng'emaali etteeka ligamba emaali gagibwe mu sharia ne baba nga bo tebalina kufuna. Singa emaali emu eba egabiddwa nga tebannakola ki, tebannasiramuka, emaali yo negaba nefunibwa bano abasiraamu mu bo, ne waba nga waliwo emaali endala etannabakola ki, kugabibwa, ne bukyenkya nga waliwo abasiramuse mwabo naye nga basiramuse bihaqqin la li ajli al-maali. So si kwagala kufuna kuki, ku maali, abo nno munnange baweebwa. Kyagambye nti biri bye tugabye nga tebannasiramuka bisigalayo, tetugamba bali nti mubizze kakati bannamwe bakoze eki, nedda. Fawi ala ma kusima, kisigala nga bwe twakigaba. Wa hakadha singa ate singa tuba tugabye nga bamaze okusiramuka era nayo bwe bityo bisigala nga bwe bakoze eki, bwe biri. Hakadha mu nsonga eyo. Naam. Nina kusiramuka ate tetubawuliddeko bangi, nasiramuka naddayo ne bamala nga bambi bana bakusiramuka bwamanya nti waliwo batana kugaba n'apretendinga nkyali musiraamu, ne bamuwa n'amala n'akola ki, la ilaha ulai wa la ilaha tolaba nti bagweno oba bagweri, lakin baina dhalika bali awo tebamanyina ne bagwa musiraamu mukafiri hakadha. Ate nabagamba yagamba nti baina dhalika babuzaabuza, bazanyira buzanyizaawo mu makkati, naye temwerabira nti munnange omuliro gwo gubalindiridde, kuba Allah talinayo kifo kya makkati kati, talina kifo kya makkati, kubanga la yanzuru ila ajsamikum bal yanzuru ila ma fi qulubikum. Yatunulira munnange kiri mu kifuba, tatunulira kikyoyoleseza kungulu. Wa ana abi anu nakubulizo bulala wa an urwata bani Zubairi, hadithi ngeva ko Urwa mutabani wa Zubairi wa ibn Abi Mulaika, era nga ajijja ku Abi Mulaika wa radiyallahu ta'ala anhum, Allah simeku bombiriri oba kubonna, ali nabi sallallahu alaihi wasallam nga nabo bajijja ku wekitiibwa nabi sallallahu alaihi wasallam agamba atya, qala man aslama ala shay'in fahuwa lahu, man aslama ala shay'in fahuwa lahu, omuntu yenna aba asiramuse ng'asiramuse ku kintu ekyo n'akisangawo, fahuwa lahu, akifunako, kiba kike. Oba tegedde bulungi, omuntu bw'asiramuka nga waliwo ebintu ebibadde bigabibwa nga biweebwa abasiraamu nawe mugabo agufuna. Omuntu bw'asiramuka nga waliwo obuyambi obubadde bujja ku masigidi nga bugamba nti buli musiraamu yenna ateekeddwa okufuna gwe ne bw'osiramuka ku ssaawa eyo, hakikatan kuba muyinza okuba mu masigidi ne balitaba naye nti munnaffe asiramuse nga tetunnagaba migabo, fahuwa lahu, naye tumuwa. Lwaki? liannahu aslama. Kyova olaba agamba nti innama sadaqatu للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم والمؤلفة webagwawo wennyini abo betwagala okunyweza mu ddiini mwebazze ne zakatu gikwata tubakola ki, ne tubawa. Lwaki? Kubanga basiraamu. Bwatyo Allah bwatutegeeza, wa hakadha nenjigiriza yombaka Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Obujulizi obwokusatu, anna Uthman ibn Affan radiyallahu ta'ala anhu waratha rajulan aslama ala mirathi qabla an yuqsama. Obujulizi obulala bulaga nti Uthman ibn Affan radiyallahu ta'ala anhu lwaki tumulese, kubanga nabbi sallallahu alayhi wa sallam yagamba
عليكم بسنتي وسنة خلفاء الراشدين المهديين عضوا عليها بالنواجذ أو كما قال أفضل الصلوات والتسليم. أتوغام صلى الله عليه وسلم نتي انكولا يابا الصحابة بانجي mujie kwateko nge yange mujie kutteko naye ate mugirumise maki magego mujie kwateko mugiremereko temugita. Bwatyo Uthman naye bwe yakola ku mulembe gwe nabanga yasikisa oba yawa obusika omuntu atali musiraamu oluvannyuma lw'okusiramuka ng'emmaali kinnaba kubanga ekola ki ng'egabwa. Munnange naye bwatyo n'amuwa omuki n'amuwa omugabo. Wa targhiba lahu fil islami n'okumwagaliza okubeera nga munnange anywerera mu ddiini ey'obuki ey'obusiraamu. Wa ta'alifan liqalbihi n'omutima gw'okubanga bwatyo ta'alifan agunyweza n'okwongera okugumanyisa n'okwongera okubanga agwongeramu ekinyegenyege ekyokwagala eddiini n'okwagala okugimanya. Wa hathalahu alaiha n'okubanga amukubiriza ku yo okubeera nga munnange ayongera okumanya ebikwatagana ku ddiini ey'obusiraamu. Wa riwayatu thaniyata inda alhanabila enjogera ate ey'okubiri ku saidi ya Imaamu Abu Hanifa ku nsonga eno. Wa alaiha ammatu alfuqaha wa jamhuri ahlul ilmi ngate yeriko basahaba oba abamanyi abasinga obungi naddala abasinga obungi mukumanya anna man aslama ba'da al-maut wa qabla qismati al-mirath la yarithu. Bagaman anna man aslama ba'da al-mirath wa qabla qismati al-mirath la yarithu. Enjogera y'okubiri eriye badde esooka ku muntu ng'afudde n'abanga omuntu asiramuse naye ng'emmaali gyennagabwa n'asiramuka aweebwa oba n'abanga asiramuse nga waliwo ebigabiddwa nga waliwo abadde abasiraamu n'asiramuka oluvannyuma nga waliwo ebitannagabwa afunako ebyo bitannagabwa. Kati ate waliwo enjogera ey'okubiri era ku sayidi y'emu ng'era yeeriko abamanyi abasinga obungi okuva mu madhhabu agaki ag'enjawulo ge twalabye gamba nga Imaamu Shafi'i, Imaamu Abu Hanifa, Imaamu Ahmad ibn Hanbal wamu ne Imaamu Maliki rahmatullahi tabarakahu wa ta'ala alaihim wa radiyallahu anhum. Agamba atya bagamba nti abamanyi abasinga obungi munnange bagamba nti omuntu ono takola ki talina busika la yarithu li'umumi qawli nabi sallallahu alaihi wasallam. Bagamba nti annabi sallallahu alaihi wasallam naye ayogera agamba la yarithu al-muslimu al-kafira. Hadithi yali jeno teyawula nti omusiraamu tasikira atali muki wala yarithu al-kafiru al-muslimu n'omukafiiri oba atali musiraamu yenna munnange tasikira muki tasikira musiraamu. Exactly bakibalira abo hadithi wekibalira we bagambira nti omuntu kitaawo singa afa nga tobadde musiraamu oba togenda kufuna ku byabugagga bwe kubanga asuli y'okufuna ku byobugagga bwe ey'okubanga akulese ng'oli muki ng'oli musiraamu. Eyo nayo njogera ng'era abamanyi abasinga okungi bwe bakola ki gye basinga okubanga bagenda nayo bagyogerako. Wali anna al-milka qad intakala bil mauti ila al-muslimina olw'okuba nti omuntu ono bw'afa twayogera ku kingingiri omuntu gyafunamu ebyobugagga nti omuntu bw'amala okufa ebyobugagga bye bijjulukuka ne bigenda mu mikono gy'abo abateekeddwa. Kati abateekeddwa okubanga bafuna emmaali ng'omuntu avudde mulamu obwensi be basiraamu bw'abanga badde musiraamu obwennannyini bujjuluka ne bumuva mu ye ne bugenda eri abo baalese abaki abasiraamu. Naye so gwaze obuzzi n'osiramuka osiramuse busiramusi wadde oli mwana we naye osiramuse busiramusi okufaako kugenza okukusanga nga toli muki nga toli musiraamu. Abamanyi we batyo abamu webakiramulira ne bagamba nti munnange gwe tosaanye kubeera ng'ofuna ku ki wali anna al-mani'u min al-irithi mutahaqqiqun halu wujudi al-maut. Ensonga egaana omuntu mu busika ekakatibwawo mbagirawo mu kaseera omuntu w'aviira mu bulamu obwensi. Falam yarith n'olwo kitasobola kubanga amusikira kama law kaana raqiqan fa utiqa nga bw'abadde singa abadde muddu fa utiqa n'aggyibwa mu buki mu buddu au kama law baqiya ala kufurihi. Era kifaananyi ekimu ng'omuntu aba abadde asigadde mu ddiini ey'obubuzeebwe etali ya busiraamu ennamula esigala etya y'emu. Walqawlu bil irithi fi hadhihi alhalati adharu dalilan adharu naye butunuulira mu bino byonna bye twogedde alqawlu bil irithi adharu dalilan abagamba nti omuntu oyo obusiraamu bwe bumusembeza ku busika ye ddaliiro munnange esinga okubanga njatiikirivu oba esinga okulabwa abamanyi abasinga obuki obungi. Wallahu a'lam.
byonna bisigala eri Allah subhanahu wa ta'ala okumanya kuva jali لأن الأحاديث الصحيحة صريحة في توريث الإرث في هذه الحالة kubanga hadith eziraga nti omuntu ono oluvanyuma lw'okusiramuka kwe munnange zikakasawo obusika bwe munnange zisinga okubanga ateza amaanyi era mu mbeera ezo zisinga okubanga zimanyikibwa wa anna man aslama qabla qismat al-mirath omuntu yenna asiramukange mali tennaba kubanga egaba munnange falahu nasibuhu minhu aweebwa omugabo gwe tagobebwa wahi olon tukunganyiza byonna bitubadde twogera agambe nti wanususun khasatun era obujulizi ku nsonga eyo bweyawulidde nuqaddimu ala nnasi au tuqaddamu ala nnasi al-ami al-mani'u bwe bukulembezebwa bwo buli khasun limadha tijukira banawusulu watu gamba nti ad-dalilu al-khasu yuqaddamu ala madha ala al-am oludalilu tuba tujikulembeza kubanga yo yajjanga yogera specifically ko yasiramuse so kate zili dalilu ezigana zili am idha jaa al-am ala al-khas yuqaddamu al-khas ala madha ala al-am هذا هو القول عند الأصوليين ekyo ndiye kigambo abanna usulu kibatugamba era bwe bujulizi bwatuleta nono falahu nasibuhu tumuwa omugabo gwe wahiya nususu khasatun kubanga obujulizi bumwawuddemu mubanji tuqaddamu ala nafsi al-am obukulembezebwa kubanji kunjogerebona al-mani min al-irth ma al-ikhtilaf ad-din obugana abantu okusigiragana singa baba bawula amanini ampuliriza ebigambo samari y'olwaleero ekwatagana ku busiko obwaki obukwawukana mu ddiini mu nzikiriza ensonga tuziweredde tuli ku nsonga za busika tuli ku nsonga ezigaana omuntu okubeera nga asika era awo wenyini katusooke tukole ku sente ate tumale tukomewo biiznillahi taala ekimusakanyiko ebikolemuesinga kinyunyakaniza ebifuna ebyo dunyai omukunzeewo kampwanjulire heyam twalidi shaitwan gano ge mafuta gokka okuva e Misiri ku lusozi Sinai agajjanjaba endwadde zonna ezeekwese mu mubiri gwo lijjanjaba amajinnya agatudde ku bwongo okuleeta ebiroota ebitiisa ebikutambula mu mubiri gwonna omutwe ogukusimbye abaana abameketa amannyo okufuluuta n'endwadde z'amajinnya endala nnyingi osobola okugafuna wano ku leediyo wennyini oba gasange ku AK Islamic Book Center ku Mukwana Arcade Eruweero gasange ku Nabuto Pharmacy ku mulyango ogufuluma paaka ate wakati mu Kampala lisange ku mulyango gwa paaka empya ku kizimbe kya Global Complex edduuka namba FF16 oba bakubire ku 0701959896 oba 0784652537 bagayita Hilam twalidi shaitwan. Radio Milan 94.1 FM is regulated by the Ghana Communications Commission. Sinanga manya umwana emisambi neneneddeko ssente zange vamukwejusa omwana musomeseze ku Nuru Islamic Institute jjajja w'amasomero g'eddiini n'oluzungu n'ebisuubizo ku Nuru Islamic Institute basomesa eddiini n'oluzungu okuva ku primary esooka mpaka ku siniya ey'okuna naye mu byeddiini basomeseza ddala mpaka mu siniya ey'omukaaga kiyite family. Nuru Islamic Institute awaanyisibwa n'ekitongole eky'ebyenjigiriza n'ebyemizannyo balina universal secondary education balina abasomesa abatendeka obulungi mu madaala gonna amazzi amayonjo amasannyalaze eddwaliro ku ssomero lyennyini ate mulina abasawo batendeka obulungi. Nuru Islamic Institute ssomero lya kisulo balina n'abaviira ebweru abawala n'abalenzi esangibwa ku Tolero obwabula mayiro 4 okuva mu kibuga eky'Embaale wayagala ebisingawo kubira headmaster wa secondary ku 0752282775 oba headmistress wa primary ku 070311 Ebyo byonna obinona awantu wamu mu Koto Body Stores. Ebyo kyakusunza kuwasa
kibuga ensi yalabuka tuli ku mwembe gwa .com Bukoto Produce Stores ennateete mu kikuubo byonna babirina ate nga bya mutindo tosuuka genda byonna bijja mu kifo kimu nga biyonjo omutindo gwa waggulu ate ng'emiwendo gijja mu nsawo ya buli omu n'olwekyo gwali etase genda mu ba Bukoto Produce Stores ennateete mu kikuubo essimu eri 0702 708 427 unisahau igitabo kubanja n'okubanja y'abantu emongera okwegata ku bbira abantu olwokusookooza abo bonna abaagumirira embeera zonna ogumiikiriza bw'abaagumiikiriza ku lwa Allah agalonda obugalonda bw'owaggulira oluvudde ebinja kati nekirabako yajubira ng'ogeraageranya ne gye twatandikira weeyongera okunywera n'okulengera mu maaso nga wali obutangaavu ebinava mu rediyo ate bijja kuba birungi nnyo okusinza kati wetutuuse neneeyo gye tuzadde kati nno wegatte ku famire yaffe olw'okwekozeereko mu kigo gy'ensi yonna okiwulize ne gyensonsolo Entenda munguseemu ebitabiriyo tukigenda gajjuddeyo tekikunze singa nino ekimuze mu byafamma kusimuyo mu mmotoka yo lifama omulikunze akadikadenderaza ddala naye nongera okuddukiza nti olwaleero ennaku z'omwezi 29 Dhulhijja twagambye omwezi ogulabika leero weguboneka leero enkya tuba tuyingira omwaka omupya ogw'obusiraamu 2043 tuba tuyingira omwezi ogwa Muharram bwe gusooka mu busiraamu twagambye ffe emyezi tulina 12 mu maaso ga Allah subhanahu wa ta'ala era gyonna gyonna Allah atutulonsoza okuva gye twaviira ddala paka olwaliro ennaku z'omwezi 29 omwezi ogwa Dhulhijja oba bwe twandiyise Desemba y'obusiraamu ffe olwaleero wetumalako biidhnillahi ta'ala era enkya omwezi ogunaaba gubonese tujja gutuyingira lumu Muharram omwaka 2023 kasuli marmakini seka ufalme Suleiman kasuli katima gwe awuliriza ebyomusika olunaku lwa Sande ogenda yita ku 0586 kwegayita obeko kyobuuza ku bwonze olunaku olwaleero obajja yita ku 0392 0392 002 0392 002 we owa MTN biidhnillahi ta'ala. Naam, ali ku simu. Waalaikum salaam wa rahmatullahi wa barakatuh.
okubeera nga otutuukako oba 0392002993 okubeera nga otutuukako biidhnillahi taala. Nyongera okwebaza bannaffe bonna abatwala obuvunanyizibwa okubanga ate munnange program munnange bagiteeka mu bwongo tugenda okutuuka bano nga bo batudde edda nga n'abyobufuzi tebannavaamu. Nyongera okubakubiza nti mwongere mutuule tukyatambulira ddala mpola munnange mukubirize ne bannammwe abatana okubanga munnange ate batwegattako biidhnillahi taala. So saagala naye ekyokubiri njagala kubeera nti nera mbategeeza program etambula ekiro essaawa 10 okutuusa ddala essaawa 12 buli lunaku. Programu daawa sadakatul jaariya bwe mulamwa. Sadakatul jaariya saddaaka ekulukuta tubakubiriza mwenna mugyegatteko ekiro essaawa 10 okutuusiza ddala essaawa 12 ez'okumakya. Tutolontokera ddala nga tutambula ntumanya emaali kyeki era sente omuntu azirina sadakatul jaariya alina kubanga agikola atya. Abaffe omuntu yenna aliwa asaanidde okubanga wa saddaaka naani atasaanidde nakutere tujja kubanga tutambula nga ne peegi yaffe osobola okubanga ogiraikinga eyitibwa sadakatul jaariya and a third of the deceased Muslims wealth expenditure both nayo osobola okubanga ate munnange ogiraikinga wamu neno Islamic Agent Consultation in Uganda. Munnange era osobola okubanga tuliko essaawa zino osobola okubanga munnange tutota buliro wano mu mpewo oba mu studio ya Radio Bilal 94.1 omukowozeewo buli wonna Majlis al Islami kwe tuli buli wonna okusinzira okubanga ate tubaweereza mu ggwanga. Awuliriza ettaka 0759056 ojja bbanga okufuna bulungi ddala. Mpozi era nga bwe tugenda mu maaso n'okuwuliza okuwuliriza bannaffe abalina ebibuuzo byammwe ali eyo osobola okuba ne saddaaka yo yakuzimba masigidi. Kwata essimu yo endagiriro eno oteekeyo sadakatul jaariya oliko omukululo mu nsi muno munnange gwonaafunamu empeera newankubadde ng'onaawusinkanye Mukama Katonda. Alina Airtel twala endagiriro eno nyiga *185*9# nyiga *185*9# omaliriza teekamu merchant ID oluvannyuma lw'okunyiga yes munnange bajja kubanga ate bakusaba ennamba kwogenda okusindika oteekemu ennamba eno wammanga emu 87 344 87 onyige yes omala okunyiga yes munnange bajja kuba ate akaspace wosobola okussa omuwendo gw'ensimbi zebala kubanga osaddaaka ziteekemu omala onyige yes bakuleetera reference number. Bw'akolesa reference number ojja kuba tosaawa erinnya onyige bunyize yes esente zijja kuba nga zituuka era nga tebajja kuba nga bakutema za kusindika. Ate gwaliko MTN osobola okuyita ku 0785 374346 0786 57 346.
sadakatul jariya kuzimba muzikiti twagambe omuntu yenna azimba muzikiti agabaye amuzimbira ennyumba majjana yongera yitaku 0759058666 ogenda kututuukako. Ensonga badde ya kiraamo tugambye tugenda ogule ekiraamo oluusi omutwalo gumu gw'Uganda ku AK Islamic Book Center Mukwano Arcade. Twagambye ekiraamo ekyo kiri designed mu nnimi 3: Oluganda, Oluswayiri n'Oluzungu. Nzikanzijuze mu Luswayiri, naga nzikanzijuze mu Luganda, naga nzikanzijuze mu Luzungu. Nawe ali kusimu. Waalaikum salaam warahmatullahi wabarakatuh. So nze mbadde mbooza nti nina mukadde wange si musiraamu ate nze nasiramuka. Amannya yange Hassan Sebuufu. Hassan Sebuufu. Osinzidde wa? Amannya osinzidde wa? Yitaku 0759058666. Eriya 0792 sooka lyesomera yitaku 0759058666. Tubadde ku nsonga ya kiraamo, genda weefunire ekiraamo ku AK Islamic Book Center Mukwano Arcade. Abaikatwe mugende ku Masjid Jamia Abaseka Abubakar asomesa abaana abato naye abawe ekiraamo. Obwayise mugende ku Gate Mutafandi Pate Abaseka naye abba abawa ekiraamo. Musobola mugenda ku Masjid Jamia abayise n'ofiisi ya HM Abdulkadir Center Primary School omwami Akiba Abagol naye abawe ekiraamo. Abeekatooke Marungu Kazo mugende mu ofiisi ya Resident Director Marungu Community omwami Alhaji Kadulabe Badru naye abalenga abawa ekiraamo. Tugamba kiwandiikiddwa mu nnimi 3. Oyo yenna abakyetaaze osobola okukijjuza mu Oluzungu oba Oluswayiri oba olulimi Oluganda. Oleme kwekwasa, abantu bangi bafuuse fitina oluvannyuma lwabwe waliino ku nsi abana ne basigala nga bawanira emmaali gy'otalambulula bulungi. Ofudde abakyala bo tetubamanyi, abaana b'abatuufu tetubamanyi. Ebyo byonna beera nga obijjuza mu kiraamo okwewala ebizibu byonna byonna ebigwawo. Kumbawumba nze nyongera kutumira ku bano wammanga Dokita Mali Waswa awe Kyaddondo mutumirako musajja mugoberezi mulungi era ku page abeerako obutereevu. Nentumira ku Sheikh Siraji Mukiibi bwayise naye bw'atyo munnange mutumirako. Ampozi ate nentumira ku Mwami Kisembo oyo yali mukozi wa ku PAL FM ate nga musomesa wange musajja wa entrepreneurship naye bwentyo mutumirako. Ate nentumira ku Sheikh Kalumba Abdallah Sheikh Kaluma la Yesa Kalumba Abdallah Kaluma musajja masha Allah fi tajwid musajja fi usuli tafsir
masha Allah rajulun qawi nentumira ku Sheikh Shuaib Semuwemba musajja mwana tawhidi naye bwe tunaye mutumirako Dr. Shuaib Semuwemba Unawali mbwe tunaye mutumiddeko amutumira ye Umar Sulaimani Kasule mutegera bulungi netumira ku Sheikh Adnan Kayongo musajja wa tawhid masha Allah naye bwe tumutumirako Sheikh Adnan mpozi nesembyayo ne Sheikh Ahmad Kisule Sheikh Ahmad Kisule bwe tunaye mwana wetu nebelanga timutumirako masha Allah abandi abatuuliriza kwebalira Jeti Mariam yebulikanaku abeerako Jeti Mariam n'omujja kyokola kyamaanyi okubeera nga tuwuliriza ate okusababula okusasulamu ekisinga okuba ekirungi wamu ne Hajjati Jariya naye abaako nga batuddeawo batuwuliriza biidhnillahi taala Seeka Kasule Senior omukulu oli yaliko ne tutamutumira nagamba olunaku lwembaddeko lwonna nemuneerayira tumutumirire ddala tumutumire emirundi ebiri era tumwebaza okubeerako ate n'okwongera okukubiriza abalala bonna okuba nga twegattako masha Allah kibakola kyamaanyi n'okubeera nga otuwuliriza nangi nokwe nali batuwuliriza atuwuliriza yita ku 0759 tugenda tukufuna bulungi ddala naam ali kusema amasimu nezikuwa Shangani naye beevuula nongere okuyita kw'eyo nnamba 0759 naam Waalaikum salam warahmatullahi wabarakatuh. Sheikh Hassan Seyofu nkomye sirawulira bulungi naye mashallah tukuwulira bulungi ate mbuuza Besemu ngendere Allah akbar emirundi ebiri nga olabina mbakwemu obulungi naam akyaliko naam ate kyembadde mbuuza nti ku by'obukakkalo byonna sirina kyenyera fikirako omusaayi gwe ne bamugamba nti gwengasosikira Waalaikum salaam warahmatullahi wabarakatuh. Kiyiseemu bulungi abuuzizza nti alina kitaawe alina ebyobugagga biyitirivu naye ye ng'omwana yasiramuka oluvannyuma lw'okusiramuka munnange kitegeeza nti bayinza obola abasiraamuka ne bakwatagana nabusigala nga taata akolagana n'abaana be wadde basiraamu ate ne baba abasiraamuka ate neera ne bakola ki ne basasika ne baawukana kati ye munnange mu mbeera efaanako bwetyo abuuza nti ku maali ya kitaawe ayinza okufunako akantu oba nedda katukuddemu waalaikum salaamu warahmatullahi wabarakatu amina ya rabbi webala okuwuliriza naam tukuwulira sebo naam genda mu maaso genda mu maaso sebo wulikira Mwannaffe abuuziza ekibuuzo n'agambye nti singa bw'atyo kitaawe bwe batubawukanyiza eddiini ye asobola okumusikira oba tafunako ddala kantu konna ku maali ye ate ekyo n'agamba nti tamusikiranga bino eby'omusaayi oba amusikira mu biri ebirala kaakati munnange kujuganga tunyonyera obusika obw'omusaayi obono bwe busika bugwa mu nnono obusika obw'omu nti bataddeko omusika musaayi kakati obusika obwaffe obw'eddiini ey'obuyisiraamu twabunyonyola ne tugamba nti ekiyitibwa obusika kitegeeza munnange kugabana bya bugagga eby'omuntu ng'afudde emaali ye omufu bamusikirako ebyobugagga bye bamusikirako amabanja ge tetusikira maali yokka gy'alese ojja kulaba nti abantu basinga obungi bamwesamba singa balese amabanja mayitirivu
era nga buli muntu ayagala kumanya nga singa badali sibya bugagga bonnanga ate bajja kubirulunkanira bagitwale nolwekyo ebyo byonna bye tumusikirako kibayita obusika obw'eddiini ery'obusiraamu. Kakati nno abategeeza bannaffe batugamba kibayita obusika gwe kubeera ng'omuntu afuna emmaali oyo akakatako obusika okubanga agifuna mu kigero nga kyeyamuweebwa okubanga munnange akifuna mu maali yo yaba akoze eki abafudde. Naye ne wajjawo obulombolombo buno obugaana bwe tuva okutunulako kati wazzeewo enjawula mu ddiini munnange obusika tewali. Kyekisookera ddala kinyinza okugamba obusikawo katiibwo naye wabula era kyenjagala okularifayinga nali njagala kinnyonnyola ku mulundi guli weebali kubuuza ekibuuzo kino kyekyokubeera nti munnange omuntu taatawo bw'abanga niwakubadde si musiraamu oba maama nga si musiraamu oba oluganda lu nga si musiraamu tekijjaawo nkolagana wakati wo naye ne bw'aba akuyise ku mukolo ne bw'aba akutumye mu bizinensi ki ne bw'aba akoze eki enkolagana esigalawo eri wabula mu bimu amateeka gatulimitinga ag'eddiini ey'Obuyisiraamu. Enkolagana tekola ki? Asobola okukutonera naawe osobola okumukola ki? Okumutonera. Enkolagana bulungi nnyo nga Allah bw'atugamba nti wasaahibuhuma fi dunya ma'rufa, mukolagane nabo bulungi mu mbeera ennungi kuno ku nsi. Tebagambye tuloko mawukanyiza eddiini kakati mulabe ng'ekyonziira mulabe ng'ekisiraani muvume kola ki? Munnange nedda tokkirizibwa okujolonga mukadde wadde omuntu omulala yenna mulekere bayitisize ng'omuntu mukolagane mu byeddiini mukolagane mu birala newankubadde ng'eddiini yanjawulo naye tekigaana ate kumukoowoola. Kale nabwe kityo obusika tewali wabula bw'aba akuwadde byaba akuwadde ekisinga bw'aba bikuwadde mu bulamu ng'atakuwadde busika naye n'akuwa kyakuwadde fabiha wa neema kisinga obulungi. Oba naaba nga ye mu kiraamo ki yateekamu n'agamba nti omwana ono gundi muwadde ebintu byandi gundi naafa ne bakisoma nga bwe kiri ne bawafaka ne babikwata ne babikuwa khudh obwo si busika khudh oba ofunye ebyo ebyakuweebwa ebanga gift naye si buki si busika kyekimwera singa aba afudde newankubadde teyawandika kiwandiko kyonna naye ng'abaana bemanyi nti baki baana ne bagikasama ne bagigaba ne babeera nga bakuwaddeko omutemwa gukwate tokugaana nti bwe bampa si musiraamu nedda okkirizibwa okuba ng'okwata omutemwa ogwo bwe banga bagukuwadde buwi naye kyogaanibwa kwe kugenda okulwanira emmaali oba okugenda okugamba nti nze ndi musika wano ng'abasigadde abasinga obungi bumanyi bwe bitambula tekikkirizibwa mu mateeka g'eki ag'obusiraamu. Era nga nsembyayo kino ndi ku kyafayo ky'omubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam kyetwafuna ku mulundi guli nabbi yakulirawo Abu Twalibi yalina abaana bana abalenzi yalina Twalibu n'alina Aqilu n'abeera ne Jaafar ibn Abi Twalibi wamu ne Ali ibn Abi Twalibi khalifa wa nabbi sallallahu alaihi wasallam yasembayo. Abaana babiri Jaafar ibn Abi Twalibi mpozi mubaseeko ne Ali ibn Abi Twalibi munnange bo baasiramuka ne bagenda n'omwana wa kitaabwe omuto Muhammad sallallahu alaihi wasallam ne basiruka ne bagenda e Makka. Ebyobugagga byonna ebyoluli olulangira baali basajja balangira kuba kaabo olwali ojolaba abantu bagenda okulambula famire y'omubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam munnange ne bagifuganga. Era ebintu byonna ebyalingamu nga bakinamu omukono kati abaana bana babiri ayitibwa Twalibu ne Aqilu be basigala mu bintu nga bali bakoze eki jjukira Abu Twalibu olwafudde naye n'omubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam yali yasembezebwa nga kumpi awo waali naye wamala okufa nabbi sallallahu alaihi wasallam abuuzibwa bwe yali ajja e Makka amubuuza ye Usama bin Zaidi amubuuza nti owange ya Rasulullah atanzilu fi dalika bi Makka onaagenda kiwakawo gye wabeeranga e Makka kubanga yalinawo we yalinga abeera kitaawo bwe yamuwa kuba jjajjaawe yali yamulaamira yalaamira kitaawo omuto Abu Twalibi okuyisa obulungi muzzukulu we yamwagala nnyo bw'atyo n'akikola naye nabbi sallallahu alaihi wasallam simanyi oba yatulekerawo naye n'agamba nti la yarifu almuslimu alkafira hadithi yaddaku n'agamba naye omukafiri la adiri hal taraka lana aqilu min ribai naga simanyi oba Aqilu yayina akantu konna konna keyakola ki keyatulekerawo ontegedde bulungi amakulu n'amakaage ayinza okuba nga Aqilu yagakola ki yagasaanyizaawo mu mbeera okuba nti Muhammad yali asiga musinga z'enediini y'Obusiraamu. Munnange bwe kityo n'abeera nga bonna bonna emaali yasaanawo. Aqilu yukaalu nti Twalibu yabula mu lutalo lw'e Badiri oye teyafuna ebintu byonna ne bisigala mu mikono gya Aqilu kigambibwa fi taarikh mu history nti yalitunda byonna ne bisaanawo naye bano banga tibalina kye baafuna. Ali teyajja claiminga wadde okusaba omugabo gwe ne Jaafar ibn Abi Talib naye teyajja claiminga wadde okusaba omugabo gwe wamu n'omubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam teyajja kugamba nti taata wammwe yali yampa wano
ani atunzeewo ekyo no kyekyafaayo ekisinga okuba ekikulu ekitubeesingerako munnange mubeere faanako bwetyo kinga mu myaka tonyaze wabadala obukoze olwaleero bwetutyo bwetulabise bivinira ab'ebibuuzo mubitereke insha allah omulundi ogujja tusobola okubitandikirako biidhinillahi taala. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikum assalamu warahmatullahi wabarakatuh.